Kakati eyo nno nga tuvuddeyo ate ye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni aweereddwa amagezi nti nno bw'aba nga wakulaakulanya eggwanga lino wamu n'okuligobamu obwavu kyalina okukomya gwe muze ogw'okukwatanga ensimbi n'agenda azigabira abantu ba Ssekinnoomu abazoonoonye okukamala mu kifo ky'okuziwa ebibiina eby'obwegassi ebirimu abantu abangi abasobola okutetenkanya ensimbi zino ate era ne zigasa eggwanga. Amagezi gano President bagamuweeredde mu mwoleso ogubumbujjira wali ku kitebe ekikulu eky'eggombolola y'e Lubaga ebibiina eby'obwegassi eby'enjawulo we bikoledde omwoleso ogwabyo. Omusasi waffe owajjako akawuwo abaddeyo ng'ebibiina bino byolesa ebintu eby'engeri zitali zimu katugireko akawuwo. Jako akawuwo. Omwoleso guno gutegekeddwa ekibiina kya MDF gujjumbiddwa ebibiina eby'enjawulo gamba nga Act Together, Weewaawo Christian Development, Lubaga Women's Initiative n'ebirala ng'era guno gugendereddwamu okusembeza ebibiina bino eri abakulembeze ab'enjawulo basobole okumanya ebintu bye bakola olwo nno babeeko amagezi ge babawanga kw'otadde n'obuyambi obw'engeri ezitali zimu. Abadde omugenyi omukulu era nga yaguddewo omwoleso guno Oweekitiibwa Christine Mugerwa ng'ono yakulira olukiiko olukulu olwa gavumenti ya Ssaabasajja olubadde okutuuka alambudde emidaala gy'ebibiina eby'enjawulo era nga bano bammemba b'ebibiina bino bakira obwedda bamunnyonnyola ku bintu bye bakola n'engeri gye babikolamu. Ekibiina kino kikola ebyemikono eby'enjawulo, kikola omugaso, nekikola sapuli. Oweekitiibwa Mugerwa mu kwogera kwe asiimye ebintu ebikolebwa abantu bano ng'era n'asambajja ebigambibwa nti ebintu ebikolebwa mu Uganda tebiri ku mutindo gutuukana n'akatale ka nsi yonna. Ebintu bingi nnyo byendabye mu midaala egy'enjawulo nze kye nanje kumbye nakutwala eka ewange. Kati ki ekigamba nti nno akatale ka Uganda tekasobola kuteekebwamu bintu bikolebwa bantu baffe? Kubanze ndaba nti ebintu bye tukola bintu birungi ddala. Ono era agambye nti kimuwadde essanyu okulaba nga abavubuka abakadde n'abaana bonna beenyigidde mu mirimu nga gino ng'ano wagambidde nti teri nkulaakulana enywera ng'eriko abantu abamu atebeerese emabega. Nsanyuse nnyo okulaba nti abavubuka beenyigiddemu, abakadde beenyigiddemu, buli muntu yenna, abakyala, abaami, teri nkulaakulana yonna ereka muntu mabega esobola okunywera. Mayanja Fazil ng'ono Ssaabawandiisi w'ekitongole kya MDF annyonnyodde ensonga eyabategesezza omwoleso guno nga wano nno wasabidde omukulembeze w'eggwanga mu kifo ky'okumansa ssente ku bantu Ssekinnoomu ayambe abantu nga bano abalaze nti beetegese. Jeyo ebibiina bino okubeera ku platform eno ya headquarter ya division yaabwe olw'ensonga nti byeteeseteese. Tusaba muki nti gavumenti ebekola sente kuziwa abantu Ssekinnoomu esiteeke mu bibiina ebiteeseteese nga bino. Ono era avumiridde ekya gavumenti okulagiranga abantu okukola ebibiina by'obwegassi nti mwojjanga okuyita ebawa ensimbi ez'okwekulaakulanya kyokka ebamala okubikola ate gavumenti n'etafaayo kutuukiriza bweyamo bwayo nga kino agambye nti kikooyezza nnyo abantu. Lwaki osobola okukunga abantu nga 10 okujja ofuna obuyambi ogenda kuwamu omuntu omu? So nga ate n'omuntu omu gogenda okuwa already ali mu registry. So twakisabye abantu abali mu registry banga bakola ki basookerwako basabye busaba ebibiina bino kweregistaringa bimanyiwe. Abamu ku b'ebibiina betwogeddeko nabo bawanjagidde gavumenti ebanoonyeze ku katale k'ebintu bye bakola kubanga biri ku mutindo era ne bongera okusaba obuyambi basobole okukola ebintu bino mu bungi. Akatale tekalabika ate n'obuzibuolala bwe tulina nti ebintu bino tubikola naye nga n'ensimbi tulina ntono. Bandeetaazo abawagizi abavaayo okuyamba ku bakyala abaagala okwekulaakulanya nga ffe. Mukiibi Samuel Kebo ne Ssemambo Joseph be bakusakidde Green ku lwa ABS.